okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi wa 3ABN TV omulungi ate ne Avento Productions kwanirizaako ku nsulo ey'enkya. Nsulo ey'enkya pulogulaamu nno kuweetaaga okubeera ate era nkwebaza kubanga osazeewo okubeera ku pulogulaamu eno. Pulogulaamu mwe tukeerera ne tufuna amaanyi agatandika olunaku. Jjukira twamala okuyiga luli ekyama ky'obuwanguzi kwe kulya emmere eno ey'omwoyo n'osobola okuba n'emifumbi kwegamba n'okola muscles ezisobola okuyamba okwaŋŋanga omulabe. Weewaawo olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 14 omwezi gukyali mu Gatonnya 2026. Nkyali muyinza Edison Kiza okuweereza kuviira ddala wano ku Avento Media ate ne Kabulengwa English Sabbath School KSDA. Weewaawo njagala okujjukiza sijjako wakujjukiza nti obuwagizi bwo eri omulimu guno bukola kyamaanyi nnyo kubanga kugenda mu maaso. Airtel osobola okutuwagira, MTN osobola okutuwagira. Gwe nno kyonna kyonna ekikola omulimu ne gutambula. Yes, alina Airtel nyiga *185*9 omala oteekemu ennamba yaffe eyo erinnya 3 97850. Awo nno ojja kuba owagidde omulimu guno. Teekamu kyonna ky'osobodde. Ate MTN naawe onyiga *165#. Nyiga *165*3#. Ate oteekemu ennamba ya Mama Pay eri 838983. Kyonna ky'osobodde kisobola okukola omulimu. Akasukali ali nalyo taba muti. Ate era wagumbulizi kyaba nakyo kyaba munywanyi we. Kwegamba kamu gwe muganda Mukama ajja kuwa omukisa. Amannya zonna zireeta Avento Media Ltd. Ate gwe ayagala okweyagalira ku TV nga tovaako, tambula ne app yo ya Avento Media. Genda ku Google Play odownloading Avento Media app eno, oginstalling ku simu yo, weeyagalire ku radio, TV, live, ate n'ebirala byonna ebisangibwa ku Avento Media. Gwe nalina iPhone naawe ebyo byakoleddwako jo bagamba nti ffe nga tetulina. Nawe genda ku Apple Store odownloading Avento Media app eno, ojja kubanga naawe ofuna byonna bye weetaaga. Ekyo nno Mukama tukimwebaliza. Naawe atanaba sharinga obubaka buno, sharingirako munno ku kalinki ako kuva ku YouTube Avento Productions. Ate tutambulire wamu. Weewaawo bagamba ti sharing is caring. Mugabanyizeeko naye abeeko kyayiga. Katuwombeke tugende mu maaso n'ekirugiga kyaffe eky'olunaku olwaleero. Kitaffe omulungi weebale, tusaasire otuyigirize ekigambo kyo. Tuzze bujjo tusembeze kumpi naawe. Otuyambe tukugoberere tutambule naawe tuwangule ensi eno ey'ekibi. Tusobole okujja maaso go nga tuli basanyufu ng'otuwanguza buli kimu. Weebale Taata, yongere okutubeera n'okutuwanguza mu Kristo Yesu omulokozi waffe. Amiina, amiina, amiina. Weewaawo January nga 14 ekyokuyiga kiriko omuntu gugamba okuggibwako. Okuggibwako ki? Ani aggibwako? Ani amuggyako? Ebyo nno by'oba olindirira mu kyokuyiga kyaffe eky'olwaleero. Tugenda ssoma mu Yobu essula esooka olunyiriri lwa 2 ate okutuukira ddala ku lwa 22. Bayibuli egamba awo Yobu n'agolokoka n'ayuza omunagiro gwe
n'amwa omutwe gwe n'avunnama ku ttaka n'asinza n'ayogera nti nava mu lubuto lwa mmange nga ndi bwereere era ndiddayo nga ndi mwereere. Mukama ye yawa era Mukama yaggyeewo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mukama mu ebyo byonna Yobu teyayonoonanga so teyavuma Katonda busirusiru. Ezimu ku nnyiriri za Bayibuli z'osobola okusoma, omusajja ono agamba ze yasoma ne zimusuula nga teyeebase olw'ennyiriri lusomye olunaku olwaleero. Ennyiriri zino ze tusomye zonna w'ozeetegereza ze zimu ku ezo, kubanga w'ozisoma wooti n'ozeetegereza omusajja ono agamba nti zimusuza teyeebase, agamba naye kino ekintu kisoboka kitya? Agamba tayagala kuzisoma nnyo, tayagala sina kuzisoma busomye, naye tayagala kuzirowoozaako mu bulamu bwe. Imagine eyasoma sitooli ya Yobu eno essula esooka yonna nga weetambula, ng'omusajja ono afiirwa ebintu ebifaananako bwe bityo, naye n'abaana n'avunnama n'asinza n'agamba nti Mukama Katonda wange, ekitiibwa kidde gy'oli, gwe nannyini buyinza, gwe nannyini byonna, asaanidde okusinzibwa n'okugulumizibwa. Kyo nno kya kyewuunyo. Ekintu kino si kintu kya bulijjo, si kintu kyangu. Oluvannyuma lw'okufiira okwo kwonna, oluvannyuma lw'okunyolwa, oluvannyuma lw'okuviibwako abaana, ensolo, ebintu eby'enjawulo, kwegamba buli kimu kye yali alina nga kimugiddwako, ng'asigaza bulamu bwe na mukyala we, kwegamba ng'ali mu mbeera efaanako bw'etyo. Teeberezaamu mukwano gwange awulira ebigambo bino era abiraba. Omusajja ono Bayibuli egambye n'agolokoka n'ayuza omunagiro gwe n'amuwa enviiri omutwe gwe n'avunnama ku ttaka n'asinza ng'agamba nti nava mu lubuto lwa mmange nga ndi mwereere era ndiddayo ndi mwereere. Katonda ye yawa oba ye yampa era yaggyeewo. Omusajja ono mu ebyo byonna teyayonoona, mu ebyo byonna teyava ku Katonda, mu ebyo byonna teyavuma Katonda busirusiru. Omuwandiisi agambye nti ye tayagala kukirowoozaako mu bulamu bwe, kubanga kirina engeri ekimuleetera okubanga atya. Kwegamba kiringa kirooto kya ntiisa gy'ali, tategeerera ddala kisooka kitya. Omusajja ono walowooza ku bigambo bino, alabira ddala nga bigambo bizibu ddala, naye ate ekyewuunyisa agambye nti bimutuuseeko naye kennyini emirundi egiwerako mu kanisa gy'asinziza. Alabye abantu nga baviibwako abaagalwa bwabwe, abaana, abakyala, abaami, kwegamba abantu nga bafutusibwako ebizibu eby'enjawulo. Mukwano gwange ne mwannyinaze, omusajja ono agamba nti abadde omusumba okumala ebbanga ery'enjawulo, ekiseera kyalabiddemu okufiirwa n'obubi obw'enjawulo nga bubeerawo mu bulamu bw'abantu, nga bwe kyaliwo mu biseera bya Yobu kwe tusomako mu kitabo kino. Ekituufu kiri nti bangi ku ffe tuleze ku mbeera ze zimu,
tuyise mu kusoomoozebwa okuzibu okutagambika, tuyise mu mbeera ez'ennyamiza, embeera ezinyigiriza. Oyinza okuba oli eyo nga naawe olina embeera enzibu gy'oyiseemu ekunyigiriza, embeera ekumazeemu emirembe, embeera oba oli awo ebadde ekumalamu n'essuubi. Naye ekibuuzo kiri nti embeera eno weebaawo ogikwata otya? Ekituufu embeera esobola okubaawo era ekyasobolera ddala okubaawo, naye ekibuuzo ogikwata otya? Embeera weebanga etuuse mu bulamu bwo, how do you handle that situation? Agambye ekitundu ekimu ku ebyo ebisinga okwewuunyisa mu bigambo bino, agambye nti Yobu mu byonna teyayonoona mu maaso ga Katonda, newankubadde teyavuma Katonda busirusiru. Yasigala nga yeebaza, ng'agulumiza, ng'asinza Katonda. Muganda wange ne mwannyinaze, kisobokera ddala embeera y'emu okukutuukako. Ekibuuzo no kinjagala twebuuzeemu, omusajja ono Yobu yasobola atya okukola ekintu ekifaanako weekityo? Kisoboka kitya okubanga Yobu ono mu bigambo byonna teyeegaana, teyeevuma, tavuma Katonda, naye asinza, yeebaza? Kisoboka kitya? Nzikiriza era nsuubira nga kituufu kwali kukkiriza kwa musajja ono Yobu. Okukkiriza okwo okutaddirira okusobola okumuyamba n'ayita mu mbeera eno. Y'engeri yokka gye tuyinza okugamba eyasobozesa omusajja ono. Ekituufu kiri nti okukkiriza kwe yali ayina omusajja ono kwali kusobola okumuyamba okubanga ne mu kiseera kino eky'okufiirwa asigala ng'ayimiridde, asigala nga tanyeenyezeddwa, asigala nga ekituufu akkiriza nti wakyaliwo essuubi. Mu kusooka tulabye embeera omusajja ono gye yayitamu nga musumba, omuwandiisi w'ekyokuyiga kino eky'olwaleero agamba nti yalaba okufiirwa ne kimuleetera okuba nga amaaso ge agajja ku ebyo bye yalabanga, naye n'agateeka ku ki? N'agateeka ku oyo asukka by'alaba. Ekituufu mukwano gwange, okukkiriza okunywevu tekuggyaawo bizibu. Okukkiriza okunywevu tekuggyaawo mbeera nzibu, kwegamba tekubeera mu Eva mirembe, nedda. Okukkiriza kuba kunywevu naye embeera n'esigala nga nzibu, oba oli awo ne kikuleetera n'okuba nga oggwaamu amaanyi. Mukwano gwange alaba ebigambo bino, eyo nno y'embeera gye tuyitamu ng'Abakristaayo. Jjukira twagambye ekyokuyiga kyaffe kigamba okuggibwako. Omusajja ono aggyibwako buli kimu. Omusajja ono ekituufu Yobu ayita mu bulumi n'okukosebwa, wabula n'asigala ng'alinnye. Kugiyita okukkiriza nti mu bulumi, mu kukosebwa, mu kunyigirizibwa, mu mbeera emalamu essuubi, okukkiriza kuno kulinnya waggulu okusukka ebizibu, ne kubeera above the storms of life. Kye tuyita peace above the storm.
emirembe gisukka omuyaga nti gwe ebizibu weebiri naye totunuulidde ebizibu naye otunuulidde oyo asobola okuggyawo ebizibu. Yembeera eno Yobu gye yalimu. Mukwano gwange lowooza ku mbeera eno. Oyinza obutatunuulira Yobu naye tunuulira embeera ki gy'olimu, mbeera ki gy'oyiseemu. Embeera eyo tekujja ku Katonda. Okukkiriza okutuufu kwe kunyweza ebisuubizo bya Katonda ng'embeera nkalubu, ng'embeera enyigiriza, n'osigala nga ggwe onyweredde ku oyo asobola okugikuyisaamu. Wulira nno mukwano gwange, Yobu yeesiga nti mu ngeri yonna, mu ngeri y'emu, wadde nga yali tayinza kubanga ategeera ebigenda mu maaso mu mbeera gy'alimu nga tamanyi kiki kigenda mu maaso, wabula yali amanyi nti Katonda akimanyi era Katonda yali wa kumunyweza. Kankwe kano oluganda nga tugenda mu maaso n'okweyongera okuyiga wiiki eno yonna. Kankusunireko katono. You don't have to look at the situation, but look at the one who knows the situation better. Totunuulira mbeera gy'olimu, tunuulira oyo amanyi embeera okusinga ku ggwe. Tujja kweyongera okukitegeera obulungi wiiki eno weenaggwerako. Omusajja ono ng'aggwereddwako byonna, ng'alaba mu ndaba ennyangu nga takyalina kantu, avunnama n'asinza. Mukwano gwange omulungi, njagala okukubuuza, kiki olimu? Kiki ky'oyitamu? Kiki ekikusoomooza? Ekituufu mukwano gwange simanyi bulumi bungi kinkana wa bw'oyitamu. Siyinza kubutegeera nange, gwe abutegeera, gwabumanyi, obuli awo naawe tobutegeera. Olwaleero oyinza okuyita mu kusoomoozebwa okw'amaanyi, oyinza okuba oyita mu kunyigirizibwa, embeera yakuwaguza, kuwagaanya. Naye njagala kukakasa ekigambo kimu, toli wekka. Toli wekka. Toli wekka. Ekituufu kiri nti toli wekka. Era nkusabira olwaleero nga nkusaba Katonda akuwa amaanyi nsobola okuyita mu mbeera eyo. Katonda akusobozesa okumwesiga, ogende mu maaso n'okumusinza nga Yobu waakola, nti n'avunnama n'asinza. Naawe okyasobola okuvunnama n'osinza. Nzikiriza nkome wano. Niwe wabaayo omuntu asaba nga kwe kusaba kwongogamba nti Mukama nze nsaba onjigiriza okukwesiga okuva n'olwaleero okutuuka ku ddaala eryo eryawo wagguluko okusinga ku lye mbaddeko olwaleero. Nga gwe okuyayanakwo ogamba nti Mukama nsaba onkuume obutakyusa mutima gwange okuva ku ggwe emirembe gyonna okukwesiganga. Eyo webanga yesaalayo nkusaba woomeke tusabireko wamu, Mukama anaakikola. Taata waffe omulungi weebale.
kubanga otuyigiriza nti mu kusoomoozebwa, mu bizibu, mu kunyigirizibwa, mu mbeera enkalubo obeera wamu naffe. Kyenva nkusaba taata waffe omulungi otubeere, otuzze bujja, olusembeze kumpi naawe, otuwanguze. Weebale taata olw'omukisa guno, weeyongere okutukulembera era olw'okwagala kwo tusobozesa okuwangula. Weebale taata kubanga ebisuubizo binywerera emirembe n'emirembe, nate tusobozesa okwesiganga bulijjo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina, amiina, amiina. Nsaba Katonda akuwa omukisa ate naawe weyongere okumwesiganga bulijjo ne bulijjo. Weyongere okulaba program ensulo ey'enkya, weyongere okulaba 3ABN, weyongere okutuwagira obusobozi Mukama bw'akuwadde. Mukama akunkuumire, kwagaliza olunaku olulungi. Weeraba. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.